era tubagambye nti nno tulina enyimba zetuweze, enyimba ng'Enkudi, enyimba ng'okwepiica ez'abatabani bange Omutujju ne, era tetulina mutawaana gwonna ku mutabani wange Omutujju Gravity, era mwagala nnyo shoze ng'ogyeko ezo enyimba embi. Omutawaana gwe tulina ze nyimba zeezo embi zetuweze. Tetulina mutawaana kuli mutabani wange Pazo okujjako ennyimba zeezo embi, baentertaina baffe balungi bagende maaso nga bayimba ennyimba ennungi, ffe abamu twagala nnyo n'amazina, okuzinamu amazina, yes, naye ezo ennyimba embi zetulinako omutawaana era tuziweze ku mpewo. Era kansuubire nti nno kirungi okuba twawandika ebbaluwa sinnaziwulira ku mpewo yonna. Ekyo tuyagala okubeebaza era mugendera awo temuddirira, kubanga konoogeza beppa transmitter tujja kugiddukira. Ate this time round kijja kuba kizibu nnyo transmitter eyo okuddira, kuba twaweze tubagambye ebbanga ddene n'olwekyo kijja kuba joogo ng'ojooga amateeka g'eggwanga gye tutasobola kukola ffe ng'abaaweebwa obuyinza okuba nno tulabirira ebintu ebyo. Era nga mutegeere bulungi kyensimbyeko omulaka wano, kubanga mubadde mugamba kati ebyobuwangwa olumu ebyekuusa ku ebyo ng'okuzina abalongo, ng'okukola ebimu ebyo mugenda bikola mutya, tetuli against bya buwangwa, era tetuli nti nno ensi eno tugifudde y'abalokole bokka. Si kyekyo kyetuliko grupasa sempawo kiwulidde. Tetuli against bya buwangwa ate tetugezaako kufuula nsi eno y'abalokole bokka. Kyetugezaako okugoberera etteeka nga bwe liri. Etteeka terikwata ku bya buwangwa, ate ebyobuwangwa byasabikibwa bulungi. Ffe mikolo gy'abalongo gitandika okwesera ddala ne giteeuka waliwo ekitabire obulungi. Awo bakojja we tutuukirawo, bakojja tujjaawo saawa 6 gwa kiro, abaana bamaze okwebaka, ate mubamu bantu bakulu bakulu. Awo ne tumaasa entungo, mulere bwe nkyogera n'okukyogera, ne tulyoka tukola ki? Ne tumaasa entungo zaffe okusinziira ku by'emizizo nga bwe bikola ki? Ne tutiguka nga emikolo gy'obuwanga bwe gikola, naye temuba baana, tegiba public, abantu abalina okujjamu bamanyiddwa, engeri ebintu gye bisabikibwamu mu kuyimbibwa biba bisabikiddwa bulungi. Newe butumansizza entungo, abaana tumakinga sure nti beebasedda. Naye zino TV za ngeri ki ne radio za ngeri ki ezina license abatandika okumansa entungo emisana tukutu, ne batambula bute emisana tukutuku, ne bakola ebintu ebyekikulu emisana tukutuku mu mataala nga gememulanga gakwata enseenene, naye bakola ebintu ebyekigwenyifu ebifaana bwe bityo. Tuyinza okukkiriza effujjo erifaana bwe lityo mu nsi ya Katonda eno eya Uganda, source of the Nile, the pearl of Africa? Tetusobola kukikkiriza ekyo kubanga etteeka terikikkiriza. So ffe abaweereddwa omukisa, basajja ba Katonda ne bannayuganda abaweereddwa omukisa okuba nti ffe tuteekesa bino mu nkola, tugenda kubiteekesa mu ki? Mu nkola. Mwebale nnyo, mwebalire. Which says for God and my country, and again you start to be the one promoting indecency, immorality on your airwaves. Therefore, UCC not only associates itself with the resolutions made at this meeting, but we have also instituted a wide-ranging investigations towards the same. Actually, some people have been arguing, what about the traditions of Africa, which sometimes can be interpreted as indecent? For example, the twins ceremonies, abalongo. You know, in the balongo, for us in the Chiganda culture, we do kumase ntungo. But you say even how I say it? When I say okumase ntungo, if there was a child nearby, would a child know even what I'm saying? Because it's well draped. Yes. And the balongo functions, which we are not against, those traditions, we are not against those who want to do those, are undertaken after 12 midnight. Those songs, 12 midnight,
after the children are asleep, right? The children are asleep. That's when the adults go into those traditions, which we highly respect. But the children are not allowed there. But you find a licensed television station, a licensed radio, promoting immorality during the day, in the holidays. You find a stage performance where children are accepted to come, involving themselves in bedroom matters, in broad daylight. No, this can't go on like this. It can't go on like this. This must stop. This must stop. As this investigation go on, the Commission has directed all broadcasters, TVs, radio, and online to suspend the broadcasting of the following songs: Enkudi, Doors, Okwepicha, Enyama, and this year Omunio. I don't want to say it because it means something terrible. I don't want to say it because I'll be again also saying it, and this program is going to be viewed by the children. But you know that song which talks about Omnankani. So that one is banned completely. Who talks about this during day? Who talks about this during day really? This by musicians, my son Lil Pazo and my cousin Gravity Omutujju, respectively. This should be banned. We have no issues with the Lil Pazo. We have nothing with the Omutujju. He is a good musician, he's a good entertainer, but we have issues by these particular songs of his. I'm one of his very, very good supporters, minus these songs. So you should run away from these songs. Otherwise, you won't get anywhere to perform them. Unless if you go to a place where it will be declared in red, that there's going to be a performance here for only deranged adults, adults who are not in their right mind, are the only one to attend this, and everybody will know this. Maybe that because they are rights we can't go against. But the disclaimers, the classification have to be very, very, very clear. I was telling people, I've been in this industry for a long time. As a young man, I was the producer of a play called Stenson Yemuko. Some people who are of my age must have watched this play around 1984, 83. I was a young man, but I was the producer of this play, Stenson Yemuko. It was really a top play. But everyone else will say, abe kumi n'omunana bokka, abantu yabakulu bokka. I remember my good friend of Radio Uganda, Dick Mulima Sempaka, who would even add on Tojane Nyazarawu. Because the kind of content, okay, we are teaching, but we are teaching in a very, very dramatic way, but we could not allow children to come into this space. So we classified. This play had been classified, station in Muko, that was adult what? Content. That only adults could be allowed to attend the shows. So please, 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 don't take us to Sodom and Gomorrah days. Mix will get me. You know, Sodom and Gomorrah, these were two cities that were destroyed by God. And I think the media, the fourth estate, you know very well that the motto of the Republic of Uganda is for God and my country. And this is not by accident. This was intentional by our four political fathers who thought, and rightly so, that God should be the moral compass of our societal needs, of our
vision of the way we want our society to be perceived. Yes. So when I talk of Sodom and Gomorrah, for some of you who don't read the Bible, you should understand that these were cities that were destroyed by God. This is not just a story. This happened. Yes. It's in the Bible. We have it in history. And when we see how society morphs, how societies change, I believe one of these days we will see empires that will be destroyed. Probably this time it won't be by fire, it could be by disease or other forms of destruction because of immorality. So from that, what we learn for us believers is that God hates immorality. 2, immorality is not good for society. For Africa, despite all the challenges we have, at least one thing that we must keep, and that has kept us surviving all sorts of challenges, is the moral compass of an African. Yes. So anybody who touches our morality, which is the foundation of our norm, the unwritten rules, then that one will be really pushing that into a Sodom and Gomorrah. And we want to assure you that some of us whom God has anointed to be at the pinnacle of regulating society will not accept this to happen under our watch. Because even our legislators, we are wise enough to legislate very, very properly against these immoral kinds of issues. So, our media partners, thank you very much for honoring our invitation to this very, very important press conference. We are here today to address a matter of national concern. As you are aware, the Uganda Communication Commission has an obligation to regulate communication services in the country, and this includes content on broadcasting platforms, stage plays, and public entertainment. Note these words very, very carefully, because sometimes you think that we just regulate phones and whatever. Phones is just a small part of our work. Actually, what we are seeing, what is happening today, most of our work actually is going to go into these other spaces. Because the phones are good at self-regulation. We don't need a lot of work there now. Most of the work now is going to go to broadcasting platforms, stage plays, and public entertainment. Whereas the majority of the actors in these spaces have always acted with responsibility and decorum, and we should thank those, a few have consistently ignored our appeals to conduct their business within the confines of the existing laws, regulations, and public morality expectations. There is a public outcry about vulgar, offensive, obscene, indecent, distressing material in the form of music, audios, and videos across various media platforms, including television, radio, and online channels. The stakeholders dialogue convened by the Uganda National Culture Center on 9th December 2024 took exception of this degeneration and made resolutions. On behalf of UCC, allow me to thank the Uganda National Culture Center for taking interest in this matter and convening the impactful stakeholders meeting. Songs and other creative works that contain veiled words, statements, innuendos, and actions that right-thinking members of society consider to be detrimental to the moral and cultural fabric of society have no place
on our airwaves. Have no place at all. If you want to be in this business, just run away from this. If you don't do it, definitely we shall come for that transmitter. We shall come for it. And take this one very, very seriously. From yesterday onwards, not even from today, because today is too late. From yesterday onwards, if you don't run away from this, we shall come from that transmitter. I was asking Mehdi whether it's only transmitters, but can we have shows and even we cut the tower? We just come with the transmitter and maybe the tower also. The tower should be brought down, because the tower on which that transmitter, of that offensive transmitter is put, should also be condemned like the transmitter. So we shall come for it. Just run away from it. This is not business about immorality. This is business for socio-economic transformation, not immorality. If that's the reason why you put up a radio, why you own a TV, why you must have an entertainment performance, then you are in a wrong place. You are in a wrong country. We shall come for you. The laws give us that power. And we are doing this not as Nyombi Tombo, not as Julian Muhere, not as Medikagwa. We are doing this on behalf of the people of Uganda, who have agreed without exception that our motto is for God and my country, which says for God and my country, and again you start to be the one promoting indecency, immorality on your airwaves. Therefore, UCC not only associates itself with the resolutions made at this meeting, but we have also instituted a wide-ranging investigations towards the same. Actually, some people have been arguing. What about the traditions of Africa, which sometimes can be interpreted as indecent? For example, the twins ceremonies, abalongo. You know, in the balongo, for us in the Chiganda culture, we do kuma sentungo. But you say even how I say it? When I say okuma sentungo, if there was a child nearby, would a child know even what I'm saying? Because it's well draped. Yes. And the balongo functions, which we are not against, those traditions, we are not against those who want to do those, are undertaken after 12 midnight. Those songs, 12 midnight, after the children are asleep. Right? The children are asleep. That's when the adults go into those traditions, which we highly respect. But the children are not allowed there. But you find a licensed television station, a licensed radio, promoting immorality during day, in the holidays. You find a stage performance where children are accepted to come, involving themselves in bedroom matters, in broad daylight. No, this can't go on like this. It can't go on like this. This must stop. This must stop. As this investigation go on, the Commission has directed all broadcasters, TVs, radio, and online to suspend the broadcasting of the following songs: Enkudi, Doors, Okwe Picha, Enyama, and this year I don't want to say it because it means something terrible. I don't want to say it because I'll be again also saying it, and this program is going to be viewed by the children. But you know that song which talks about Omnankani, so that one is banned completely. Who talks about this during day? Who talks about this during day really? This by musicians, my son Lil Pazo and my cousin Gravity Omutujju, respectively. This should be banned. We have no issues with the Lil Pazo
We have nothing with the Omutujju. He is a good musician, he's a good entertainer, but we have issues by these particular songs of his. I'm one of his very, very good supporters, minus these songs. So he should run away from these songs. Otherwise, he won't get anywhere to perform them. Unless if he go to a place where it will be declared in red, that there's going to be a performance here for only deranged adults, adults who are not in their right mind are the only one to attend this, and everybody will know this. Maybe that because they are rights we can't go against. But the disclaimers, the classification have to be very, very, very clear. I was telling people, I've been in this industry for a long time. As a young man, I was the producer of a play called Stensen Yemuko. Some people who are of my age must have watched this play around 1984, 83. I was a young man, but I was the producer of this play, Stensen Yemuko. It was really a top play. But everyone else will say, abe kumi n'omunana bokka, abantu show yabakulu bokka. I remember my good friend of Radio Uganda, Dick Mlima Sempaka, who would even add on Tojane Nyazarau. Because the kind of content, okay, we are teaching, but we are teaching in a very, very dramatic way, but we could not allow children to come into this space. So we classified. This play had been classified, station in Muko, that was adult what? Content. That only adults would be allowed to attend the shows. So please, 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 don't take us to Sodom and Gomorrah days. Is that decasting and extends to public entertainment. Indeed, many of us might have at one point come across clips of live performance in public spaces that left us embarrassed before our own children and baffled at the audacity of the organizers and performers of such a shows. Actually, there's a show which took place this weekend. My children, I should say this, my children had asked for money to go and attend this show. So I'd given them money. So as I shared with a friend, said, children, they are going to watch this show. Do you know this singer? I said, no, I don't. So they described what the singer was. I had to call them and tell them, please don't go to watch that show. They did go, they used that money to go for KFC and go some, they went back home. And it was God's blessing that I shared this because I picked interest. What I saw later, what happened in that show at Lugogo Oval. Actually, the whole scene was sodomic, it was Gomorric, it was a real Sodoma and the Gomorrah. And really God is still loves us. I'm sure if he didn't, he would have destroyed that place with the fire. Please, 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 please. Don't take us into this kind of whatever we are saying now. It's really embarrassing. This growing trend of both local and international artists engaging in provocative live performances is a threat to our social order and can no longer be tolerated, let alone ignored. So, members of the press, allow me to emphasize that the legislatory footprint of UCC extends to such a performances, if people didn't know. Under the Stage Plays and Public Entertainment Act, Cap 49, under this law and regulations made thereunder, the Stage Plays and Public Entertainment Rules 2019, organizers and promoters of public entertainment events must seek authorization from UCC. You have heard this? They have to seek authorization. And we shall have a template where we shall ask a few questions. They must be answered and they must be complied to. And if not, then our poised hammer will have to fall to those culprits. To give you a snippet of this law, Section 4.1 states as follows.
No person shall present, cause, permit, or suffer to be presented, or shall take part or assist in any performance or presentation of any stage play or public entertainment to which the public shall be admitted gratuitously or otherwise, unless a permit, entertainment permit, in respect of the performance or presentation shall have previously been obtained from the Uganda Communications Commission. Regulation 6.1 of the stage plays and public entertainment rules states that a person shall not, without a permit issued by the Commission, stage or exhibit a play or public entertainment. Suffice to say that the Commission has always favored the approach of sensitization and cautioning of offenders, thinking that people will have sense to self-regulate, but this hasn't happened. This is evident from previous warnings and reminders about inappropriate content, including official letters issued on 9th August 2021 and 25th October 2023. Nevertheless, some actors in the broadcasting and entertainment spaces continue to disregard these warnings. Therefore, the Commission has embarked on enforcement of this. The Commission's starting on enforcement of this in the only language that some actors might understand. Henceforth, broadcasters of offensive content or organizers and promoters of indecent shows shall attract regulatory sanctions, including possible prosecution. We will work hand in hand with other key stakeholders to ensure that going forward, all concerts and public entertainment events will only take place after the necessary permits have been obtained as required by the law. And the way we work, some of you have worked with us. When we talk about permits, don't think of things that will take 2 weeks, a day. Getting our permit, we are going to put up a system where it will only take maybe 3 hours. 3 hours. If you are complying 3 hours, you have a permit, because we don't want to stifle people's businesses, for those who are doing the right things. So we are going to put up a system. Within 3 hours, within 6 hours, you'll have your permit. The Commission is engaging other concerned stakeholders, including the National Culture Center, Musician UNEPA, that is the Association, National Culture Forum, and the Uganda Police Force, to emphasize the need for organizers and promoters of events to observe the law and set standards. I therefore call upon other stakeholders, members of the public, and you, the media, to join us in this cause by supporting our efforts and reporting cases of violation. And the good thing is that whenever these shows are taking place, with the social media, we will know what is taking place, because we have 15 million eyes out there. Those are the smartphones. 15 million eyes out there to help us, right? So there's no way, there's no any part of this country where we will perform this Vimanslo and it does not reach us. And when it reaches us, definitely we will be on your case. Very, very, very seriously. Very, very seriously. I call upon other stakeholders, I repeat this, members of the public and you, the media, to join us in this cause by supporting our efforts and reporting cases of violation. Once again, I thank you for accepting our invitation and listening to us. Thank you very much. You may now have questions which we musamare kyembadde njogerako wano nti nno Sodoma ne Gomora byali bibuga bibiri Katonda byayonoona byasaanyaawo n'omuliro olw'ebikolwa eby'obugwenyufu ebyali mu bibuga ebyo. Ffenna abakkiriza abasomye Bayibuli ndira ne mu Qur'ani kiteekwa okuba nga gye mwekiri, mu Qur'ani ne mu Bayibuli byonna mwekiri. Mumanyi Sodoma ne Gomora bwe byayonoonebwa. Okwonoonebwa okwo ffe abasoma n'okutaputa ebyawandiikibwa kuli symbolic ti abantu bwe mugenda mu bugwenyufu
Katonda abasaanyaawo musaanawo mwesaanyaawo mweka kubanga omutima ogujjudde obugwenyufu tegusobola kukola byankulaakulana. Kyetulaba olwaleero ebiri ku TV zaffe ezimu, ebiri ku radio zaffe ezimu, ebiri mu byokusanyusibwa byaffe entertainment ezimu bitutwala Uganda okufuuka Sodoma ne Gomora. Kino ngambye tewali ajja kukikkiriza kubanga amateeka weegali, ebiragiro weebiri, obulombolombo waffe weebuli, n'ennono zaffe zetukkiririzaamu mweziri. Ate Uganda nsi bakitaffe abaasooka balonda omubala kwetutambulira. Omubala Uganda kwetambulira gugamba tikalwa Katonda n'ensi yange. Toyinza kuba na mubala gugamba nti kulwa Katonda n'ensi yange aye n'otandika okukola ebyobugwenyufu ebyenkanankana bino bye tulaba ennaku zino ku mitimbagano gyaffe, ku radio zaffe, ku TV zaffe, ku stage zaffe. Ekyo tetujja kukikkiriza. Mbadde ntegeeza bakwano bange wano nti nno radio yonna eneenyigira, radio, TV, abali ku mitimbagano online content providers, aba stage, abakola entertainment, abaneenyigira mu bintu bino, naddala okusookera ddala ku TV ne radio, mbategeezeza bulungi mu lulimi olulungi, manyi bajja kunnenya nti abasajja bakozesa amaanyi mangi. Etteeka liri mu maanyi ago, amaanyi gali mu tteeka ago, amaanyi si gattembu, amaanyi gatteeka. Kata tokola ebintu nga bwe tukulagidde, eyo transmitter tujja kuginona. Amayengo kwotambuliza ebyo byobugwenyufu, mayengo ga ggwanga, eyo resource ya ggwanga, spectrum wamusaba wano ntumukuwa ng'otugambye byogenda okukola, ne tukuwa license. License eriko obukwakkulizo, obukwakkulizo obumenye. Bw'omenya obukwakkulizo, transmitter tujja kuginona. Mbadde mbuuza medical gwante etteeka litukkiriza n'omulongooti nanyeenya omutwe nti yes, kubanga transmitter nebeerako n'omulongooti tujja kugusalayo, tujja kunona kubanga mbadde mmanyidde transmitter. Naye tujja kunona transmitter n'omulongooti tugusaleyo tujje nagwo wano. Ate tusabe ekkooti tubyokye kubanga etteeka bwe ligamba. N'olw'ensonga eyo mwegendereze, temututwala mu ebyo. Mwagenda mwayingira mu bizinesi eno, bizinesi ya radio yakukola ku bintu ebituyamba okutusomesa, okutusanyusa n'okutuyamba mu byenfuna, social economic transformation. Ebyobugwenyufu si paati ya license. N'olwekyo ekyo tukiviireko ddala. Era tumaze okulagira, tuddamu okulagira kubanga etteeka lyo lyalagira dda. Tubadde tumaze ebiseera bingi nga tulowooza tukola nammwe, aba radio, aba TV, aba online, ab'emizannyo, ba entertainer, nti wozi muneekuba mu kifuba ne muba nga musobola okwerabirira ne mutambuza ebintu mu ngeri gye birina okutambulamu. Kirabika abamu ku mmwe ekyo mukigaanye. N'olw'ensonga eyo tugenda okugyayo tteeka n'amaanyi gaalyo gonna, twanukule okukaaba kw'abazadde, okukaaba kw'abantu abalimu empeke, okukaaba kw'Abannayuganda, okutugambye nti bannaye mukola ki nga tufa tuggwaawo, tufuuse Sodoma ne Gomora. Tugenda okuleeta byonna bye tulina, resources ze tulina ne assets zaffe ze tulina, tugenda kuzireeta okumakinga sure nti nno ebintu bino buli we binaaba tutabise ne bituyitako ne bibeerawo, tujja kukozesa amaanyi gonna okunoonya abo ababikoze, okubatwala mu kkooti z'embuga kubanga etteeka litulagira okukola ekyo. Bye tunaategeera nti bigenda kukolebwa, tujja kukozesa amaanyi gonna wansi w'enjuba okuba ntubiyiziiza okubaawo nga tukolagana ne poliisi n'ebitongole ebirala by'okwekuuma kubanga kino ekintu kati si kinene. Is a security even matter. Immorality is a security matter. Uwe temukimanyi. Bumuloza security kugira no immorality, enjala, ebyo economics, okubanga yonizo ziba security matter. N'olwekyo omuntu abatukozesa amaanyi ag'ensusso mumanya nti no tugezaako okuyamba eggwanga obutafuuka Sodoma ne Gomora. N'olwekyo baana battu
era tubagambye nti nno tulina enyimba zetuweze, enyimba ng'Enkudi, enyimba ng'okwepiica ez'abatabani bange Omutujju ne, era tetulina mutawaana gwonna ku mutabani wange Omutujju Gravity, era mwagala nnyo shoze ng'ogyeko ezo ennyimba embi. Omutawaana gwe tulina ze nnyimba zeezo embi zetuweze. Tetulina mutawaana kuli mutabani wange Pazo okujjako ennyimba zeezo embi. Baentertainer baffe balungi, bagende mu maaso nga bayimba ennyimba ennungi, ffe abamu twagala nnyo n'amazina, okuzinamu amazina, yes, naye ezo ennyimba embi zetulinako omutawaana era tuziweze ku mpewo. Era kansuubire nti nno kirungi okuba twawandika ebbaluwa sinnaziwulira ku mpewo yonna. Ekyo tuyagala okubeebaza era mugendere awo temuddirira, kubanga konoogeza beppa transmitter tujja kugiddukira. Ate this time round kijja kuba kizibu nnyo transmitter eyo okuddira, kuba twaweze tubagambye ebbanga ddene n'olwekyo kijja kuba joogo ng'ojooga amateeka g'eggwanga gye tutasobola kukola ffe ng'abaaweebwa obuyinza okuba nno tulabirira ebintu ebyo. Era njagala mutegeere bulungi kyensimbyeko omulaka wano, kubanga mubadde mugamba kati ebyobuwangwa olumu ebyekuusa ku ebyo ng'okuzina abalongo, ng'okukola ebimu ebyo mugenda mubikola mutya. Tetuli against bya buwangwa, era tetuli nti nno ensi eno tugifudde y'abalokole bokka. Si kyekyo kyetuliko Lupasa Sempawo kiwulidde. Tetuli against bya buwangwa, ate tetugezaako kufuula nsi eno y'abalokole bokka. Kyetugezaako okugoberera etteeka nga bwe liri. Etteeka terikwata ku bya buwangwa, ate ebyobuwangwa byasabikibwa bulungi. Ffe mu mikolo gy'abalongo gitandika okwesera ddala ne giteeuka waliwo ekitabire bulungi. Awo bakojja we tutuukirawo, bakojja tujjaawo saawa 6 gwa kiro, abaana bamaze okwebaka, ate mubamu bantu bakulu bakulu. Awo ne tumaasa entungo, mulera bwe nkyogera n'okukyogera ne tulyoka tukola ki? Ne tumaasa entungo zaffe okusinziira ku by'emizizo nga bwe bikola ki? Ne tutiguka nga emikolo gy'obuwanga bwe gikola, naye temuba baana, tegiba public. Abantu abalina okujjamu bamanyiddwa engeri ebintu gye bisabikibwamu mu kuyimbibwa biba bisabikiddwa bulungi. Newe tumansiza entungo, abaana tumakinga sure nti beebasedda. Naye zino TV za ngeri ki ne radio za ngeri ki ezina license abatandika okumansa entungo emisana tukutu, ne batambula bute emisana tukutuku, ne bakola ebintu ebyekikulu emisana tukutuku mu mataala nga gememulanga gakwata enseenene, ne bakola ebintu ebyekigwenyu ffe ebifaana bwe bityo. Tuyinza okukkiriza effujjo erifaana bwe lityo mu nsi ya Katonda eno eya Uganda, source of the Nile, the pearl of Africa? Tetusobola kukikkiriza ekyo kubanga etteeka terikikkiriza. So ffe abaweereddwa omukisa, basajja ba Katonda ne bannayuganda abaweereddwa omukisa okuba nti ffe tuteekesa bino mu nkola, tugenda kubiteekesa muki mu nkola. Mwebale nnyo, mwebale. Etteeka teritukoma abatakimanyi nti etteeka likoma bukomi ku etteeka lituwa ebbeetu okuba nti nno buli agenda okukola show afuna permit. Tubadde ekyo tukisiriikiridde, naye kakati tukitusizza kuba bino bitulaba tusobola kubigenda byo mu maaso. Buli stage era ba promoters mu kiwulire, buli agenda okukola omuzannyo, buli agenda okukola public entertainment olina okufuna permit. Kafoomu kajja kuba kafulumye by next week, by this week. Yes. Ate permit ejja kutwala dakika ntono nnyo, si byakwe. Tetwagala kutta business zammwe. Ojja kujja otukakase, tukubuuza ebibuuzo batukutunudde mu face nti okakasa nti eno show eri bweti, classification eri etya, y'abakulu bokka, ya kiki, then tukuwe permit. Ng'erimu ebyo byonna bitukkiriziganyizza naawe, katikati nno kakutande ate okole ebirala. Awo ojja kulaba akatufaamu.
n'olwekyo mumanye ate era tetwagala kuba mujja kulowooza tufaamu aboogera nammwe tubadde mu performing arts for a long time. Mbadde mu performing arts okuva nga n'emyaka 10 ekyodoza mukimanyi from 1974 nze nasinga okuba amadinda wano mu 1975 mu Uganda yonna. Nali best actor in this country mu 1985. Kuba temukimanyi mbadde artist era abamu abakimanyi Dipe Katumba bibu betubadde nabo mu artist Dipe Katumba Dipe ngali mu mirembe family choir nze nga ndi mulungujja wa YMCA Dramatic Society ndi mu United Players ndi mu Ndere Troupe tubadde mu this space ninga fe tukola ebyekigwenyufu ebyo nyimba zaffe tezabawoomera ye foundation kwe tutambulira olwaleero. Enyimba foundation kwe tutambulira olwaleero ezigenza ziribisiza ebidongo by'abakongo ebyayimba nga tumanyi ne bategeza zaba ku foundation gitukoze gitubadde tukola for a long time zaalimu okweyambula. Olwaleero abantu bayifasayizinga okweyambula okusinga amaloboozi tuyimbisa bisambi oba tuyimbisa bulago. Please let's go back to the basics. Abaagala okukola biri birina okuba classified. Birina okukola ne bwogende Las Vegas gye bayita Sin City, Las Vegas gye bayita Sin City, ojja ogendeyo toyinza kulaba mwana wa myaka bo bagenda even sometime 21 mu Sin City toyinza kusanga mwana ng'agenza okuzannya zaala wansi ng'agenze mu shwezo ezirimu ebyobugwenyufu bazireka nene ziba classified nezigendamu abagwenyufu abazaagala kubanga munnanga abagwenyufu onoobakolera ki naye twagala abagwenyufu kugwenyula baana baffe batanaba kugwenyuka kugwagwa wala. Bw'oba oli mugwenyufu ojja genda olabe ebyekigwenyufu nga biri classified ate nga biggaliddwa gye biggaliddwa ng'abantu bonna tebalina kubiraba. Naye ebyo byonna ebyo pozi ku stage play naye ku TV zaffe birina okuba classified. Mukulu Kagwa Mr. Piggies parental guidance ezo byekigwenyufu kitandikira ku mmeka. You can tell them n'okweyongera waggulu. Kaakati no abazadde we muyingiriramu kubanga abaana mubawadde zitugabane basigala nabo bali ku YouTube, abaana mubaleka ku TV bokka. Kati muwulidde Medica gwa amateeka gamukkirizisa abantu ebyekukigwenyufu biraga naye ku ssaawa ezimu kubanga eriteeka tebannaba kulikola nti babigaanidde ddala e Uganda. Classification ne ssaawa ki mwobiragidde otaddewo disclaimer bweba show nga bwe mbagambye nti nali producer omutendesi w'omuzannyo baguyitanga station ye muko gwatenta nnyo wano mu Uganda mu 1983 abaaliwo station ye muko naye twagambanga tugulabe gw'abakulu bokka. Walingawo mukwano gwange omugenzi Dick Mulimase mpaka abakubanga obulango twalinanga redi yemu nga kwokubira obulango kwokka nga Dick Mulimase mpaka bino okuba akalyanga akayongera nako tojja n'ennyazaalawo. Olaba that level of self classification now tojja n'ennyazaalawo and everybody would understand nti kino kyeŋŋendamu kintu kizibu. Kintu kizibu nnyo kintu kizibu. Actually twali ze nagutendeka si lwakuba ndi mugwenyufu naye lwakuba twatusomesa ku bantu okwewala obwamalaaya naye ng'okwewala obwamalaaya twali tulina okubulaga in a very dramatic way ne tukiraba nti theme gye twatwala ne plot gye twagezaako ne artistic impression gye twagezaako okukozesa zaate zeetaaga abantu bato kujja kulaba muzannyo ogwo era ne tukiranga ne tukigamba abantu. So ebintu bye twogerako tubimanyi because in space tugibaddemu. N'olw'ensonga eyo bannange tekabatanda n'okwonagana n'etteeka. Bino si bya Julian, bino si bya Nyombi Tembo, bino si bya Medica Gwa, bino si bya UCC, naye bino bya tteeka. Kyetukola tukikola ku lw'Abannayuganda, kyetukola tukikola ku lw'abaana baffe, kyetukola tukikola ku lwa Uganda yaffe okuba nti nno etwalibwa mu nsi ezitegeere tali ngwenyufu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Let me be clear. If you have built your business model on vulgarity, obscenity, immorality,
and that's how you have built your business model, you're in the wrong place. From yesterday onwards, you are in the wrong place. Just fold up and get out of this business. Or just go to the boardroom, change the business model, rewrite your business model, because nobody's going to allow you to do that. I've told you, we shall come for that transmitter. We shall pull down that transmitter. If need be, even the towers will be pulled down. Your license will be cancelled immediately. You will be blacklisted, even as directors of that business. We shall blacklist you as UCC. So please, this is not, we are not joking. We are not here to waste time. I always tell people that we didn't come here as these flowers on the table. I'm not here just to decorate UCC. I came here to implement the law. The law is clear. So please, this is not a joke. So if that's your business model, you are building your business model in immorality or immorality, fold up business or change course yesterday, because we shall not allow you to do that again. Enough is enough. Omanyi bwoba onomalawo ekizibu, abantu tetumalawo bizibu nga timba bwerya. Omanyi timba, iyo timba emira bumizi kyonna kyegenda okulya ekimira. Bwebe n'eri akabuzi ekamira konna. Kakati mu kusolovinga ebizibu abantu si bwe tukola. Tutandika tubiryanga empologoma bwerya emmere yaayo. Ate okimanyi nti empologoma y'amaanyi okusinga ne timba. Naye empologoma eruma akafi katono n'emira. Paka lweri ekisolo n'ekimalawo n'amagumba n'egalira omusaayi n'ekola ki? Tutandise. Tetutaje singa Gravity Omutujju yekka, tutandise. Tetujja kumira buli kimu mulundi gumu. Tutandise. 1, seriously kwabo be tumentioninze. 2, tusendinze strong signal. Naye tutandise tujja koma. Buli kaseera tujja kusufulumya list eri updated ku nnyimba zetumaze okuanalyzinga ne tuziwera. Tubikola tumaze kwegendereza ate nabyo. Kubanga at the same time waliwo abayimba ennyimba nga basabise bulungi nnyo. I'll tell you kuba ndi mweno space. I'll tell you. Bw'oli olimba nga ddole y'omwana eya mukulu wange Sebatta. Nennyazalewo ne bwabeerawo ne lukuba ne luggwako. Waliwo omusango? Naye nga interpretation eri emabega. Tunyumirwa nnyo abaagala message eyo eri emabega. Era ndunyumirwa nnyo. Naye lusabikiddwa kiki? Gologosa. Era lwa muzeyi Sebatta. Lusabikiddwa buki? Bulungi nnyo. Waliwo alina tabu. Kale abantu bakyali bayiiya. Abantu bakyali bayiiya. Tebalina creativity. Bw'oba oyagala okwogera ku kintu, that means ne standards zaffe za creativity zikoze eki? Zifudde. Nyiza okwagala okwogera ku jjinja nendiyita ekintu ekirala nensabika bulungi. Waliwo akugaana creativity eyo kubanga tuwagala tunyume. So tujja ssebo, tetujja kumira bizibu bino nga timba bwekola, tujja kubiryanga empologoma. Okusabika kujja kuba in our interpretation. Okusabika tekuli mu interpretation yasabise. Omusabisi si gwoja okudefininga okusabikako. Society yeyina okudefininga okusabikako tikuli adequate okumitinga moral standards. So Gravity Omutujju ensabika ye bw'aba interpretinga bwa standards zirabika ziri so below societal standards. Yes, sir. International artists abajja mu Uganda. Tujja ba extradictinga. Era ba promoters mwegendereze. We shall extradict those ones. Tujja kubazza ku nnyonyi. Sisi kyuffe twakasooka kukikola. Mumanye ekyako ku Koffi Olomide Kenya? Mumanye kyamugwako? Koffi Olomide omuyita mutono mu music we bamuzayo ku nnyonyi. Who loses? Promoter. Kubanga promoter omuntu wagenda okujja omaze omusasula 50%. Bajja kujja bajje gwalinga tulaba tuti kino kintu tujja kuteeka mu intelligence. Tujja kuteeka mu intelligence okunoonyereza okwekikugu wansi. Tubalaba beetegeka okweyambula tubalinde beeyambule. Bana agenda okweyambula engoye bajja zambala tubatwala ntebe ku kisaawe. Bajja zambalira mu motoka tubatwala ntebe ku kisaawe. Ku nnyonyi nga baddayo. Obeeza tikiti bazirina ku buli soose baffe omutono tulina ezo tikiti tujja kuzisala. Tubazeeyo kugamba promote okimanye
nti kakati okuleeta abantu olina obba briefing obulungi nti munnange tondeetera akaki akabasa tondeetera akabasa yes okujjako baba bakirasifaayi nze tisho y'abakulu bokka abagwenyufu bo bwe banajja ebyammwe ekibuuzo kyange kigenda kusooka wonna wayogedde n'ogamba nti omwami yazze na performing ogwo cricket ovo wategedde kikyagenda okukola nyenga omuzadde zabadde essaawa nga 9 abaana nga bava waako olina nga ti abaana bagenda omuyimbi eyo omanyi byakola konza akola kiti nga muzibu nemukubira neŋaba nanyonga ti esho eyo njiganye temugenda ese nze mbawadde mugende KFC ate lwaki dadde nga nti ekyo nkiganye vuko tukyalina abaana ffe batuwulire tebagenzeeyo nentandika okumonitaringa wabe baŋŋambe bituufu nenkiverifyinga nti byabadde bizibu nnyo nnyo nnyo. Ekibuuzo kyange ekirala mutagetinze nnyo radio ne TVs ate bano abayimbi tusinga balaba ku social media most especially TikTok yo mugenda kulayo muti ŋŋambe na online content bonna tujja gendayo tumanyi waliwo awali obuzibu technology wakyali omuzibu naye mumanyi nti technology buli kaseera wakubeera omuzibu oli bwateeka ebintu bye ku YouTube tukyalina okuba tukina inadequacies okushootinga down YouTube channels naye technology buli kaseera buli ekikolebwa technology kisobola okugibwawo kiki technology nga bwe mbaga nti no tugenda okuteeka obusobozi bwaffe bwonna mu kintu kino obusente bwe tulina obutono n'aseti n'amagezi g'abakugu bano bye tulina gonna tugenda gateeka mu bintu bino tulabe ne technology wabadde atulemesa tujja kufunawo solution kuba tewali kikolebwa technology kitasobola kuba shot down by technology. Bw'anaayitawo emyezi 6 nja kubayita ekyo njagala okimbuuze naye eri musajja wayogeza energy abasajja bakola bino tunalaba kibeerawo. In fact kwololona jojo kuga nti ate emirongo ky'abasajja wasaze gyaki ekyo kyemugenda okumbuuza taye transmitter z'abantu tulabye bazookyezza mwasabye kooti transmitter yazookyezza tate license mujja kuba muŋŋamba nti ate kati musitifolinga democracy mukola biki bye munaaba muŋŋamba so gwe ninda naye of course lwakuba mpozi tobadde wano bwe obadde wano ffe ebbanga ddene otumanyi tetumala googera twali bate tulina kigenda kukola saalyogedde waliwo eyali nsibye kakati nokenvuddeyo ne twogera temulowooza nti nno abakulu bano bonna abakugu bano bonna bazze wano kujja kudiikadiika kyetuliko tukitegeeza era mujja kwerabirako.